Batuyambe bayambe obulamu bw'abantu bannansiibo. Moloka bwefuluma Masaka oba togirengera ng'ofuluma Kawesi Road. Moloka bwefuluma Embalala ng'ofuluma Kawesi Road oba togirengera. So tuba twetaaga moloka tesala speed. Omuntu n'aba ng'asobola okuyingira oluguudo ng'alengera ekiva e Masaka n'ekiva Embalala. Ekisobola obulamu bw'abantu embeera kyetuusewo yakikangabwa nnyo era tuli banyuguvu nnyo olw'ekyalo okufiirwa abantu abana omulimu gw'ogumu. Gavumenti era nayo esaliddwa ku kinene kuba abantu abana abadde bamugaso nyeeri. Gavumenti yaffe tukusaba obuyambi osobole okucuma abantu baffe nga balamu. Nze Ssaalonga ku Nuudiri Ssebeja akola mu Matovu. Ekikangabwa mu kiro lwa leero abantu baffe banna bafuka omulundi gumu. Basatu ba ku kyalo Kibimba bba, owokuna Webukunjiro. Tufunye obuzibu abantu baffe bafudde bagenda kukola era tulina obulumi bw'amaanyi. N'eki kye tusaba awantu wano si gwe mulundi ogusoose abantu okufiirawo. Abantu bafa buli lunaku. Ekkubo lino sipiidi mpitirivu kyokka tetuyinaawo wadde kampusi n'emu. So tusaba gavumenti etuyambe batuteerewo kampusi ate ne sipiidi zikendeere. Bw'otunuulira amawanga amalala sipiidi teringa eno eyaffe. Abantu badduka misinde mingi, abantu baffe bali mu kufa kuggwaawo. Bw'ogenda mu mawanga mu nsi ezitwetoolodde akisidenti si ezimu n'ezewano ewaffe. So sipiidi wano esusse. Tusaba tuyambibwe okulaba nga sipiidi zikendeera. Naddala kino ekitundu abantu bafa buli lunaku. Abantu bafa buli lunaku. Tujjawo mirambo buli lunaku. So tusaba tuyambibwe nga tufuna kampusi then n'okuba nga sipiidi egezaako okukendeezebwa. Polisi yaffe y'ebidduka wano mu Lwengo District eri mu kunoonyereza ku kabenje akabaddewo enkya ya leero ssaawa nga 2:30 ez'okumakya olwaleero nga 17 Ogwokubiri 2026. Akabenje kano kaviiriddeko abantu 4 okulugulamu obulamu nga muno mwe muli Magembe Rogers myaka 3, Nandawula Scovia myaka 54, Banama Amos myaka 16, Sikosa Talema Javira
myaka 17. Bano kigambibwa bonna babadde batambulira ku piki emu UDT 812X ekika kya Boxer, bwe batyo nga basala ekkubo okuva ku Kawesi Road okuyingira ku Main Road. Kigambibwa bano mu kusala tebasaze na buvunaanyizibwa, kiviiriddeko okuba nti emmotoka ebadde wenyuka obuweewo ekika kya trailer eri ku namba KDL 780MT kasaze ZH 1871 eno ebadde nayo wenuka obuyeeyo ng'eva sayidi z'e Masaka ng'edda ku sayidi y'Embarara. Bwetuuse wano bano badde basala ekkubo, bwe batyo emmotoka eno kwe kubatomera. Kino nno kibaddewo ku kyalo ekimanyiddwa nga Kanyogoga Village okuliraana prisons, abamu nga bamanyiwo nga okuliraana ekkubo lya Mugenzi Kawesi. So emirambo gino gikebereddwa era poliisi neyambako negitwalibwa eri ab'eŋŋanda babeere nga bagiziika, saako n'emmotoka eno saako ne pikipiki okutwalibwa ku poliisi yaffe ekyazanga zibeere nga zikolebwako inspection. Kyannaku nti tufiiriddwa abantu bano, naye tunyulamu n'abafamire olw'okuviibwako abantu bano, aye kyetutegeddeko nti abantu abasatu bano, abamu abasatu bafamire emu saako n'omulala ng'era bonna bava ku kyalo kyekimu ekimanyiddwa nga Kibimba Village mu Kyazanga Rural kya Lwengo District. Kunooza kukyagenda maaso naye nga tuvumirira abagoba b'ebidduka abatasobola kwekenneenya naddala nga bayingira amakubo, oba oli awo kyekiviiriddeko akabenje kano.